kanonye kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule ngambye mundeke nkanonye kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule ngambye nonya kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule kona no mungalo nkanonye kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule kona kungoma nkayigera kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule tatengala bijikone kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule nabakabera mu bisanderi kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule nabakakera ku machanjo kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule mama bakanonya banjiyo kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule tata bakanonya banji kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule jeno Museveni akanonya kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule wana bezi akanonya kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule banga aliwo tena liyo kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule jabo nga bakayiga kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule toka Museveni abasinga kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule yateroka kwata kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule kalina nebo bya mulumbe kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule wana chakula kinonya kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule abantu bobi kayige kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule nabakabera mu bagandawo kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule mama kanonye mu batini kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule mama kanonye mu basheshe kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule mama kanonye mu batini kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule ngamba kwe bobi kayige kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule dade busoka baba kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule nabe mbale to basula kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule dada ne kasese genda kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule nabe mbalala banonye kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule kabagala nyekundi kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule sanosa chikubo kanonye kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule namwena mukayige kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule mutabiliterera kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule mama ulajote washika kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule nganti mani yega kaba kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule beno tuli mukutula kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule babe ndala lozonde kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule atira kubakubawo kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule sasi kanyenye kanyenye kulo wedda kanyenye kanonya kanyenye kule kumbabufundi musulisa mukakamata na buzibu nazali kwa musamba kwechiko kutali na buzibu na kutanyigire mundu kutalwana na muntu tokanda ngwagala okupfamusi amanya agangenzemba bali maliseri bogereza ali wansima kibati eyo gombola naziko mamango mulungi babire jeni jali amachago nako lalo mbatumideko nga tuyingira weekend munango mwana turebeka jingo gwenjagala ennyo sikusulanga wakubasi akugamba ibigambo biri ebirungi nenga gwe muchalango ombukadera nawe okimanyi njagala okubategeeza ndo nakulego tadde mu comedy store kyadde kiyitirivu nnyo era tubakulisayo mwenna abawagizi ba bizonto mwebale watu twega okuyozayoza omukulu golwa Moses yawagoze ekikolera mutitizi naye lwakuba tebatunyezeeko olwa Moses yawasizemba mwebale nabisimbaga yabadde mu vidiyo akayenda okuva okubaawo kyekyo oterezeza kati oterezeza kyekyo era omwonyeza nnyo abantu badde bamuwadde envidia wasiza avudde muwasimbulo kale njagala okutegeeza abantu mwenna abalina ekigambo olumanyimanyi olukwasa embwa ya muganzi wo mmannyo bw'otuuka mu maka g'omuntu leka kola nnyo olumanyimanyi mu bintu by'osanzeewo oyosanga kakapa weefudde akamanyi ozanyazanya nako nyiniko kimunyi ate mwatu no sikunyiiza leka kapa kayinza okukwagala soka kuperereza kuluma ebyo biveeko ojja kuzanya ne kapa yolinga si kapa
nga kyatu nga muntu maama abantu balina abantu awakanga yakimanyi nga kapa oli vegetarian emisana wako ebyo vegetarian yalaba ekisolo n'amuyita nedda ssebo nga kapa era ng'ekaaba myawu nanyinyo n'amanya nti ayagala mata maama ayagala wamatata munange Falizaamu na Faliperio Simba amanyaze Bruce Business Sports masize mutya batayi. Tuli bulungi mzee. Lwakona kulwajo tulatambulidde bulungi. Twasiibye wano nga ffenna amagumba amagulu tegatambula. Tuli basogonyofu. Otwali twagudde ku kitalo ekiro ekyakeesezza jjo. Amaanyi nga matono. Nze mani we bagiyisa obubi mpulira bubi. Era owulira naddala nga tweta wagudde ddwa ng'okyali mu kya 10. nga naye tabudde mu kyokutaano tabira Bruce. Eggulo club ya Vipers bagobye coach boys ne coaching staff ya boys yonna coach Edward Golola bagende yagobeddwa. Kati ono ye coach we 12 yawammeka bane kwekyo naye bagoba Mulindo yagambye nti ye teri investor musiru ateekamu ssente ze kubeera nga alabaliza okusinga siru kati bawaddaani club okubeera nga ate bagoba coach oyo yebadde okulembera liigi ya Uganda bavudde mu Stanbic Uganda Cup naye coach yabadde yakadda emirundi 5 oyo yaliwo ko 2011 nga yali coach nadda 2014 nakomewo n'amyuka coach oli omuportugal yazze Da Costa nakomewo n'amyuka omuna Kenya oli namuwuma naye byagoba ne balekawo ate nogolola so ku bonnaani abuzaabuza ensi kuba omuntu ogenda okumuzza ng'otegere byasoba ne batasobola kakati ekitegeeza kati batadde waani azizza bagubiye ne coaching staff ye Kali Waswa Oloya Moses Ramunyakana Mpuga bonna bagobeddwa Munakenya mpozi bamugobadda andi ye bwe yavaawo ne basaawo n'ogolola era assistant wo Munakenya kakati ani aliwo tewali aliwo kati balina coach bagenda kufuna kati baleeta ani gwe bagenda okugoba Vipers ekubibwa ba Stanbic bundi out Villa yazigende wayo nayijuku embeera tebadde nnungi kakati abba eriwo nti Villa eyakuba tiimu ya Vipers Mulindo alimu express kati ayagala Villa kuba tiimu ye bw'oba akava okubwa Villa n'okubwa club ye Kajansi ngeri kwentebera oli ebeera dabe Kajansi ya regional olaga nno tohandolinga bulungi rifles ebeera mundu Zobululi wano abasambye gula club ya Villa abakubye club ya Super Eagles abadde goals nyakwemu kidwagwe bagita badde Super Eagles badde bali kumemeka nyakwemu yodanga ate Super Eagles ekola biki eriruddawa wanamu balinga bakubye eyakujjemu yabaddani eyakujjemu anti akizudde nyo omutendesi wa tiimu ye ne tumugoba Kajansi United eyagolola omutendesi waffe bakulidwa Bright Stars gole mu ku 0 ate nga 6 o'clock bakoze pose dwemu kwemu n'ekitala pose bajje mu 6 o'clock penalty zaade nya ku 2 club ya Yanga pose wali okuva Embale Yanga defense bajiddwako timu ya Maroons nyakwemu penalties bakoze 2-0 kati abasambo olwaleero eriyo tiimu naffe ya St Mary's esaba club naffe ate eriyo pose abasamba leo club ya KCC esaba club ya Katida St Mary's ya mukulu oli second vice president wa FUFA yeye eso tubulira awo tukubuza amawulire gano banawo wakatuwafunye bulungi timu ya Nvara Boys esaba club ya Bulu mpozi wali kwaluwa Pictis obagenda kumuzaki Lugazi Municipal Council esaba club ya Wala Soroti esaba club ya Kansai Prascon club ya Chimpanze esaba club ya Nyamityobola Firefire esaba club ya TSS Free Stars esaba club ya Seviers mafate wali mukono ani atuma amanyago kati amawulire mbadde nkubuuza ga masavu olwatuuse masavu sinagafuna agamasavu nanyini masavu yoyo attending on social media kumanya kigenda mu maaso munange tone masavu munnaye kyamuguddeko bamugute omukwaba basajja babayita bafrodas babayita baani abo abatera alina engeri gyazanyisa simu cards alina engeri gyazizanyisa nakola ebintu ebitategere emasavu tonabimanya kyogamba nandi wabikwere club ng'agitunda dda
yadde naye bulijjo tumatula omusajja alina sente alina amamotoka kumbe ababayo mane yabanula yayenula mobile manager n'abeerawo awo n'asooka kwogereza yakwatiddwa ddala yateebereza okuteebereza ng'ogenze n'amasimu bagakutera g'obeera kati bakuyitaani etteeka ligamba innocent until proven guilty paka ddi ayinza kyejjamu mwebayiza ogamba nti yakuta omukazi ekintu ekyo kyejjako kimanyi njagala nnyo abazungu ng'onoogula club y'omupiira embazungu mu nsi ezo ezikuze banoonyereza ensimbi z'oyina ozijjawa kati bwe ziba ofunyemuku obuzibu mu bizinensi yo olina backup ewalala ensonga kibaagana Michael ogula club ya Leeds ey'Ebungereza nga bagamba nga balaba fine centers zirina ekisa naye nga sosi yazo akyali ku inspection kati ekizibu kyalina nti trauma eyinza okufuuka ekizibwa aleese ekigambo kya nantaba aleese kya nantaba trauma otegeeza ki hazia n'atandika okuwanira abantu nti nze ntambulira ku waya nezo waggulu zemulaba ezo nsobola zitambulirako ezo amasanyalaze ne basonda sente naga ziizo zitambulireko olwamala omusondera sente n'atokwata essimu naddali wabbali n'akuba olwava nagaka mbaddize sente zammwe abadde alina okugjako amasanyalaze takwata Airtel, the smartphone network. olisanga wano ntabire Eglopozi mu Spanish Copa de la Basambe club ya Ebro yakubira club ya Leganés gole mu kubwerere yompozi club jibayise ya Badajoz bakubye club basatu kwemu club ya Live Volcano bakoze draw biribiri ne club ya Betis nga Betis bagidwa pozi penalties yo club ya Atletico Madrid bawanduse nga bakubwa club ya Cardicho Leonesa goals biri kwemu Kane Simeone agobwe bamukubye mega biriye nga akubwa club ya Cardicho Leonesa enafu ennyo so kakati munaye bane tebiri kumani byokka ebintu biri wamu tebiri ku Vipers yokka ebintu biri buli wamu so tugume Atletico kubwa Mirandeze goals biri kwemu kiba kiwawaza abantu amatu kochi na yagobwe berizo bagumukira olagamu kubugumi so tubere wamu olwali mche 10 fe tuli mchakuta tusetuka tuli awo awo bero musisa amatu bagamba nti no Ebungereza erimu ffe ekiraba asambye Wolves bakubira goals abadde biri kwemu nga bakubwa Liverpool ke yabagudu mpira gwa jo ebula emipira 9 okubanga yenkanankana unbeaten run ya club ya Arsenal bakagenda emipira 40 nga tebakubwa rekodi ya Chelsea abale emipira 9 okubera nga yenkanankana rekodi ya Arsenal abale emipira 10 okubanga rekodi ya Arsenal bajimenyawo uliriza ko kino ekyokumenyawo rekodi ya mudiremu nenga Sadio Mane yafunye obuvune mugwajo andi kale yagadde mu first half ne basamuta 10 mino yaja abadde minamino yakoze bulungi minamino no problem minamino si kyogambi andi munaye buli omu ayogera bibye Ireland ne ogambi minamino kati gombi ogende mwakali tugendemu zibibadde mbanaye ni mukristaayo yogera amazima ni mukristaayo okiriza mujaja nakayima sikirizamu Katonda nakayima bya buwangwa Ffe mulije France club ya OGC ni samba club ya Cedre na kusazigenda kubeera nyeda chika mpose 45 ezekiro atenga mpose Germany liyo game emu club ya Borussia Dortmund samba club ya FC Cologne ne Mused ya club ya Brescia samba club ya AS Milan kunyana mutano wazira mpose mulije Spain liyo game emu club ya Levante samba club ya Osasuna egula bade mpira Kwa club ya Premier Lovers bajemo club ya Watford mu mpaka eza English FA Cup okutaasambibwa so Premier Lovers kulevedako yagenda okubeera ng'esamba ne club ya Manchester United era nga mani yechala eri yakubye yayiseewo kusande sicho kasada umudde nnyo fe tuwumudde muno Lucio nga yakawunyemu laale ye mukono ya Sunday Sunday no banna kawunyemu abaana balina ebyuma kaza digi ziri eyo neze moroka ziri eyo ku Sunday no kuyingira mutwalo ate nga VIP munafate yo nayo gyerine nga abaana ba 15 ababibaluwa bamsuulidde ekibaluwa ekirala ate nga bagamba
mbo bwe sibawa miliyoni 15 nga sina olutasuka sande bagenda saasanya ddala kasasiro wange lwa kiki mbagala kuddira dasibini yonna bakibalwa kibakike bakunenyaki jesi amutome bana basula ebalwa ndi butalita sente tugera saddako omwana wo kale andi wakoze eki jesi bataddewo jesi bagala sente baleme saasanya kasasiro wange yaliko omusambi wa klabu ya Arsenal gwe bayise Lucas Podolski yakomeyewo e Bulaaya yavudde mu Japan n'ajja mu ttaka mu klabu ya Antalya Sport ali ku kimusajja wattu omwana oyo namwagala nnyo naye kyamudala natakwata masimu abadde mu klabu ya Bisokobi Iliamani yo ku mapozi ng'efuna Bruno Fernandes yagudde butaka ensimbi manyuta eziweza windo nga nkapa eno Benawuchite Coventry bengesama club ya Birmingham City, Newcastle ngesama club ya Oxford, Portsmouth ngesama ne club ya Barnsley, atenga Reading nja kubesama club ya Cardiff City, abasama poza balayinja Chelsea esemba yo kubiri kitundu ngesama Hull City. Chelsea echala biri kitundu ezachirencha Chelsea echala wa club ya Hull nenga kusande kusaa zita kubera pozi 10 club ya Fulham echala okubera ngesamba club ya Manchester, then kusande sawa zigenda kubera 12 Tottenham Rovers wenge echaza Manchester United ne kusande pozi eriyo game endala club ya Liverpool saa 2 ezekiro ngesamba club ya Shrewsbury Town Shrewsbury yachaza timu ya Liverpool, then kubalazi ekiro sawa 5 Bournemouth ebenge echaza club ya Arsenal the Gunners round eyokuna ya English FA Cup. Olira amanyi onzikira majanjalo yali wakanga ina akatabo ka wana nga kanyimiza omugenyi namugali kana akatabo ketaaga kagobe message zonna ne zidduka mu nyumba ne zigenda nambuza ali kakikola kati akwenda ate kakoma ku message zokka kagoberako n'ebisolo buli kisolo kyonna kyoli owuliddeko n'enjovu n'empologoma kabifuumuula namuga nti nkakasande kasobola okugoba empologoma koyo nti nze okuva nakateeka mu kisenge kino sinalaba muggoonya n'emu yadde enjovu. Saudi Arabia mizanyo eja mu kyo